and I don't know where it comes from. What kisinzira kumwe oba omuyimbi aba akoze naawe oluyimba kubanga twakyaza wa Crystal Panda wotudde naye muluggunya ku bayimbi abali mu record labels nti bakola nammwe ennyimba ennyimba ze muba mukoze naye oba nabo ne mutaziwabudde waleetuuliddeko tekikutuukangako tokirabangako olwaki okola oluyimba n'omuntu n'otaluwabudde kutambula n'omusulako oluyimba olwo kitemutegeeza mubanga abagamba. Let me give you an example. Anti kati abantu bagakwononeka. Okay. It's like dropping an EP. EP ebeerako ennyimba meka. Kati wanga agamba te ennyimba zo tezeewadde time mbwina dufulumya lumulumu. Abantu just baabagala kwononeka. People release EPs, people release albums. Kuba kwononeka okwo. Yeah, kwononeka mwagala tukole kikwate. Kati nti oluyimba tayo lumu n'ennindi emyezi ena. Nedda sagala kwefuula muyimbi. Naye otunuulira obulumi bw'omuyimbi akugamba wale bwe naliikula ne Vinka oluyimba teyaŋŋamba nti agenda kuta oluyimba mu bbanga bweriti. It doesn't matter. Listen. Natolimba Believe. Actually, it's the best example. Natolimba Believe. I have two examples. Okay. Believe. No. Nata Bailando. Ali last year. Wenta Bailando. Wait out bangach. Not even a month. Nenta tutuma manela ija chitaka. Zombi ziba nyimba zange. Both those songs did well. Okay. Bailando mpaka kata chakuba. Katimbuira nti tutumama ya frustrating a Bailando. Chitunulidde gwe nga gwe. Fine. Nchitunide nganze. Bakwasizo. Naye katunulide nabana. Kale kati kantunuide Believe. Okay. Ne all over you. Zombi nazo zange. I want you to call Dax Vibes and ask him if Believe was frustrated. Because nze nkola collabo nze ng'omuyimbi. But I push my collabos as much as I push my singles. Waliwo abayimbi abataperforminga collabo zange nziperforminga. True. I push my collabos. Actually, the song Believe I did before Dax Vibes doing all the what. I did a video ne Bawang. Tell me that I'm not supposed to release my other song just because the thing is pushing oluyimba, pushing and jagala omuntu ave yagambe nti nakola oluyimba naye ne start promoting ne start pushing. Bwavayo n'agamba nti Vinka kati ya pushing oluyimba lwange. Era mukama bagenda mukuba balayi. Naye mbamu oluyimba lwolaba Vinka nga nolukyakola nyoga katubulwemu obudde olw'ensonga nti lukyakola bulungi. Anti nga bwe nkugambye nze ng'omuyimbi I'll speak for myself because it's like that. Mba ne strategy yange at the beginning of the year. Okay. Nga manyi nti ngenda toluyimba this month and this month. Kati lwaki tongamba? Kati collabos bwe zijja zibeeraawo makati era tutuma mayajja amangu ago ate ne tukola chekecha. Oshitegedde? Okay. Amango ati nentekako Believe. Tuba tuli awo ate all over you. But now, Believe and all over you are the biggest songs of December. I think as are dropping at the same time. And I don't think Dax Vibes is complaining. Nawulira abantu era lwaki olimba lwamuna luzizaako mangu. Nina kyenjagadde nti nawe obiwulira obwedde ogamba nti bifa wano wawalewale naye obiwulira. But the funny thing is, why are you complaining? Nanyini luyimba ta complaining. What if he complains? He cannot complain because he sees what the song has done for him. Okay. For both of us as artists. Okay. Yeah, and he sees how much effort I put in to push the song as well. It's not like now interview was collabo. Babiri. Challenge was collabo. Babiri. Ku TikTok twa pushing aba. Instagram, Facebook buli kimu. So okujja ku omuntu just abatasima. Achi muwairiza Vinka bannange. Just abantu babagateekawo propaganda nenga abayimbi I don't think tulinawo embeera bwe. Vinka nedda obadde oyogerera gwe. Mulimu bali boolabanga yalimbi yatulidde. Era toddanga mogamba nti abayimbi tubawaayiriza. Nze omuyimbi. Ne kati mwene ensonga ffe tetuyinze ne Dax Vibes we are not complaining.